ebyokwerinda mu ggwanga bwe kiba kyetaagisa oba Inspector General of Police ng'akulira ebyokwerinda mu ggwanga bwe kiba kyetaagisa oba nga kyekirina okukolebwa asaba ebitongole ebikuumaddembe kumuteerako omukono ne bawaayo abayambi. So mu kiti ekyo kya public order management ng'ebitongole ebikuumaddembe era abakulu basaba enamba z'abasirikale ne baba nga baweebwa abasirikale abo ne bakola omulimu gwa crowd control gwe mulimu gwabwe. Era bwe batuukawo ne baba nga baleeta efujjo tujja bakangavula ng'amateeka bwe galaga, naye okubeerawo kuba nti bayambako ku poliisi kukuuma ddembe tekimenya mateeka n'akatono. Abasibe kino nja kyogera na bubi nti mpozi obwongo nga buliko obuzibu. Abasibe nva kubagamba nti abasibe omugatte betulina mu makomera otaddeko abo abali ku Janagomoro, otaddeko abalema, otaddeko abatalaba, abazibe abalalu bali 7,900. Rale zino zetwogerako waliwo rale eriko abantu ebeerako abantu abali wansi wa 2,000. Ye gavumenti eyakwata bano abantu nebajja mu public nebateeka eri olw'ebizibu bye baliko ate yebatwala mu community nga tebayise mu mitendera emituufu. Tekyetaagisa kuba nti tulina okuba tutwala abasibe ku lwali era abasibe tebagenda mu lwali. Ne juzi abali baagala okujja kukuba campaign mu barracks twabagaana era mu barracks temuli campaign.